zino zifumbekeddemu ebbugumu eribadde ery'amaanyi olw'abavvunkanyi okulwanagana n'ebibuuzo nga mu bano mubaddemu n'alemera mu gy'obukulu 6. Mu bano mubaddemu Nakato Rashida, Nasaka, Nsobya George William, Saako ne Irene Namatovu, bonna nga beesunga okuwangula ekyapa ky'ettaka. Ebbanguliro lya Wakule ennume ery'olwaleero wano ku Delta TV tukole lyetabiddwamu abavvunkanyi omuli Nasaka Rashida ng'onavudde ku ssomero lya Kalanamu Secondary School erisangibwa mu Bulemezi, Namatovu Irene ng'onatemera mu gy'obukulu 6 ng'avudde Nakifuma mu Kyaggwe ku Nsobya George William. Okwawukanako n'ennaku endala bano olwaleero bawerekeddwako abawagizi baabwe omubadde abayizi b'amasomero, abakulembeze b'amasomero, abavujjirizi ab'enjawulo omuli Tumo Job Agency, Henry Modern Drinks, Three-Way Graphics and Printing, Focus Construction Company n'abalala. Abavvunkanyi bakira abalonda ebbaasa ezirimu ebibuuzo eby'enjawulo olwo ne bibabuuzibwa abalamuzi era nga bano batuyanidde mu bbanguliro olw'ebibuuzo omuli ebyafaayo, ennono, ebyobuwangwa n'ebirala. Mu Buganda tulina amafumu. Effumu eriyitibwa omukuutu liba lya kikula kitya mu Buganda? Baliko omutaka ow'emmwondo gwe bakyalira, mutaka kyoli. Abavujjirizi ab'enjawulo baliko bye boogedde ku mpaka zino ez'olwaleero. Okutwaliza ewamu buli lunaku olukya ebbanguliro lyeyongera okuba n'ebbugumo, abakontanyi beeyongedde okuba n'ebbugumo, kye bagoba beeyongera okukiraba buli lunaku. So nebaza abakontanyi nti mwongere okukola research, okunoonyereza. Gye munaakoma okunoonyereza ebibuuzo bino mujja biddamu bulungi, ate ekirala temutya. Ebbanguliro lya leero libadde ddungi nnyo kubanga avuddeko aviiriddeko watono nnyo, almost akawonero kamu kokka. Ekyo kyekisinga okuluma, naye kinyuma n'oviirako wano ate n'otaviirako wali ku nkomerero ng'otandise okulaba nga ekyapo olw'onootandise okisemberera. Abavvunkanyi nsanyuse nnyo kalaba era kabatumo bateekako ekirabo ekyenju. So kyemanyi nti kyetuliko ssaawa zino okuvvunkanyira. Abayiseewo mu mpaka zino baliko bye boogedde songa n'avuddemu awera kudda n'amaanyi omwaka owujja. Ebbanguliro ly'olwaleero libadde lyakaasa mmeeme naye nsobodde owaguza n'empitawo era mbasuubiza nti muyongere okumpagira neyongera amaanyi. Ndi wa kutetenkanya ng'owamalibwa amu ekirevu nanti awali eddibu awangawo olulimi. Neebaza abatesitesi ba Wakule ennume beebale nnyo, beebalire ddala. Ebbanguliro okutwaliza awamu teribadde ddungi nnyo ate teribadde bbi nnyo. Kansuubire n'omulundi ogujja nja kugezaako era. Ssaabalamuzi w'empaka zino